omulimu kola emyaka gyo tugeze emyaka emeka 3-4 ojja kulaba wawootuuse w'etaano weetaaga okuba nti ofuna omusajja omulala oba teweetaagisa kubanga ofuna musajja mulala because enamba esinga bw'ogenda n'ofolowinga abaana bayingidde wano e Dubai babadde bafumba e Kampala amazima mbalamusiza mwena bakatweyungako yenze Nyondo Rozet nsinzira ku mukutu gwa Nyondo Media nembeera nga ate mbaweereza bannayuganda bannaffe abawangaalira wano eno mu UAE mpozi n'ensi endala eziri wabweru wa UAE. Ebiseera ebisinga njagala nnyo bannayuganda okubayitira abantu ab'enkizo okuba nti ate mubaako nekimubayigako ekibeera ekyenjawulo. Ssaawa eno mbaleetedde omukyala era nga si gwe gusoose Miss Amazon. Omukyala ono alina ebigambo byasengeka n'abuulira ddala abaana ab'obuwala kubanga ssaawa eno tumutwala nga maama. Si lwakuba nti mukazi mukulu nnyo nti owaffe n'alina emyaka egituzaala naye ate tumuyita maama tumutwala nga maama olw'enneeyisa gye yeeyisaamu n'engeri gy'atukwatamu ffe ababeera bamuliraanye. Weyabaye nti naawe kozesa omukisa guno omulabe nga maama otwale ebigambo byagenda okugamba. Ebiseera ebisinga omwana obeereyo ndera abaana ab'obuwala ssaawa eno tubula okutunuulira ennyo onatuuka ku baana b'obulenzi nja kunoonya kiyita mmwe ajja okuba nga namwe akola kyababuulirira. So ebiseera ebisinga oli bw'avaayo n'abaako kyakugamba ogamba ye gwanzaala olaba ne maama wange sikyamuwulira. So n'olw'ensonga eyo kituleetedde okuba nga tugwa mu buzibu bungi nnyo. So ssaawa y'olwaleero bw'ogenda ku deportation center abaana gye bali bayitirivu bannayuganda twogera ku bannayuganda lwaki si bokka abali wano eno kubanga tukozesa lulimi Luganda tuli bannayuganda. So abaana bangi nga bava e Uganda ne bajja wano eno naye ate essaawa eno bakulaga nti balira bu bebi ate nga ne waka bakola ki amasoko obuzeeko ko yakulaba batandikirawo. Nyondo Rozet nsanyusa okusinkana omulundi omulala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusiza kumwena abamikwano abali mu nsi enjawulo abawagira Nyondo Media. Thanks guys, Bambi. Thanks so much. Miss Amazon, ebiseera ebisinga tujja tuwera ku nsonga ez'enjawulo naye olunaku lwaleero kinkakaseeko okujja obulire ku baana ab'obuwala naddala abawangaale wano ku ddungu kubanga abaana bangi bavudde e Uganda oba abakyala bavudde e Uganda abamu nga banobye bunobi ne bajja wano eno naye nga babazze kukola sigamba nti ne wakati wabeerayo basajja sigamba nti tebalina baana nti abaana bazze bafune wano eno naye ate bw'ogenda ku deportation center wano eno awil ennamba eri bweti abamu bali mbuto abalala balina abaana. Ekintu ekyo nga ggwe maama oba omuzadde nga nawe wajja wano eno ebbanga lyomaze wano eno olinawo omwana? Sirina omwana, sirina lubuto. Nange mba wakubuuza lwaki wava e Uganda nojja wano eno mu UAE? Nava e Uganda nenzija mu UAE nga nze kukola ssente nga mpulira neetaaga ssente zange. Saawa eno olinawo abaana bameka? Sirina mwana Dubai. Atubuulire ku mwana ali ku Nyondo Media Kulaba. Nze kye nandigambye kye nandibuulidde abaana abawala abajja e Dubai babengaffe. Yes, osooka n'ojingira Dubai n'ogamba Dubai z'okukola n'ofuna omulimu sooka ofokasinga eddala okufuna omulimu okusinga ogamba nti kanfokasinga ofuna omusajja. Omulimu kintu kikulu. Ojja mu Dubai n'ogamba nze Dubai sooka onoonya omulimu, funa omulimu, kola emyaka gyo tugeze emyaka emeka 3-4 ojja kulaba wawootuuse w'etaano weetaaga okuba nti ofuna omusajja omulala oba teweetaagisa kubanga ofuna musajja mulala because enamba esinga bw'ogenda n'ofolowinga abaana bayingidde wano e Dubai babadde bafumba e Kampala amazima oba balina abaana ekiswayi bali wano baana batono bosinkana nga tebalina baana wamutukiru enamba esinga bano byevuddeyo lwaki olw'embeera eri ebeera banyigiriza mu bufumbo gye baba bali n'ogamba akangende ku kyeyo nkole ssente. Nandisabye abaana abawala nti oba osazeewo n'ojja ku kyeyo jangu okole ebyaddala onoonye ssente ezaakuleeta. Oba ofunye omusajja n'ogamba nti omulimu ngufunye nkoze nkola
nfunye n'omusajja ayagala okumpasa okusinga bw'onobeerawo yende kwono n'oli si kirungi ogamba kati kanfuna omusajja gwensotolinga naye at least naye ng'okozeeko tutandise na musajja wala wasse na mulimo bakikootinge oli ajagamba agambe Miss Amazon yagamba bw'otuukayo nawe funa omuki wabula ogambye esooka okole ki nga naabo wakikola wamala bbanga ki ndi mu Abu Dhabi nkozeeko ekimala ekiseera kyatuuka ne ngamba ngamaze 5 years ndi single imagine nengamba essaawa zonna neetaaga okuba nga nfuna omusajja nfumbirwe ekyakuta maze okukikola ki maze okukola ku ssente ng'essaawa eyo ndabika neetaaga okuba n'omusajja gwenfumbira okusinga obeera mu bwenzi Katonda mugulu ekitali kirungi kati bwe nti we nasalawo nengamba kenkozeeko kasita nkoze niwenfuna omusajja si wabi ninako wense oba okitegeera abaana abawala ve Kampala ng'ogamba nti yes najja Dubai naye ngenze kukola nyina abaana ab'okulabirira beetaaga osula obulungi beetaaga ebirungi bw'omala okiteekawo ekyo oli waddemu okufuna omusajja naye ng'omala ku ssente eyiyo teri agenda kukulabirira abaana be waleka Uganda teri ajja bambazi buvunaanyizibwabo naye abaana wano oluba oyingira Dubai oba wano abaana abantu asaafu na bed space asaafu na mwe ngale gokola abyerabira bwaba badde n'omulimu ky'omusajja talina mulimu ne waba afunye omulimu amaze okugufuna omulimu agutwala ng'essinsonga because lwaki yafunyeyo amusasuli akataano naye bakiki wafunyeyo akuliisa ekyemisana n'ogamba agenda kukulabira paka bbanga kirozeeti Katonda mugulu osubita agenda kugulira engoye agenda kukubeezaawo buli kimu alabirira abaana alabirire maama wonno tekisoboka nanisabye abaana abawala bange abali ku kyeyo abazze okukola ssente abamu ava mu bufumbo okitegeera twava mu bufumbo nobanga ngenda nkola ssente z'ekikazi wazze ku kyeyo sooka okole ssente fokasinga ku mulimu omuntu ono akuwadde omulimu muwa respect kampani ekuwadde omulimu giwa ekitiibwa ekiyumba gye bakututte omuwalabu gw'okolera muwa ekitiibwa ye mukamaawo abaana ab'obuwala bawala abo bano basussizza omuze ogw'okuba bali mu biyumba bakommuniketinga n'abantu bagenda okukeera ng'enkera mu kiyumba yakoze eki yadduseeyo nga bano bakoze eki bebafulumizza abaana abo baki abaana bano bagamba dda omuntu akuwa amagezi nti jangu ebweru akwagaliza jangu Dubai wano aba akwagaliza kufa amazima akulimba nze nandigambye Rozet yakulimba because ebweru wayokya ebweru wayokya omwana ali mu kiyumba nagamba asinga akola mu clinic kituufu omwana w'ekiyumba afuna salale nga alifu wegulibagulira buli kimu naye omwana ali nabikola mu mbimanyi Rozet tewali kyessamanyi bweru ebbanga limaze mu Dubai nga Katonda mugulu weeriisa weeyambaza webeezaawo buli kalungi oyagala oweereza abewamu oyagala okusimba oyagala okugula pooti ebintu ebyenjawulo buli kimu kikutunuulidde buli kimu kikutunuulidde naye kiliningi juka ekwadde sente meka nusu 10 200 yesalale 8 n'omwana ali mu kiyumba oba ofunafu olusalale wo ng'ajjudde beera mu kiyumba okole beera y'okole bweru wayokya eno gyojja eyira wabi Miss Amazon wabi bebo singana nga bali okukusima ku union street ya union street wana wali abasule bwe basinga nambe singe duse mu kiyumba kituufu abamu bazze nga banoonya emirimu ne baginoonya ne gibula nasala wakole byayagala Katonda mugulu okitegeera obadde okimanyi nti enamba akaseera kano abaana ab'obuwala naddala abaana ab'obuwala tebakyatya kawuka ka siriimu nga bwe kyali babigako wali eri ekiro kino kyandibanga kibeera ku kiro kuba ti siriimu ono waali takyalumanga wa mabega wali eri kuba kati edda omwana w'obuwala kyabanga kizibu nnyo kyogana omusajja mu ngeri yonna nga hadde ku kapiro banga tebeekebezesezza naye essaawa ono omwana nga wavudde Uganda wano mu bed space baaka balina endowooza egamba nti wano eno UAE tewala omuntu alina kawuka ekiro ekyogerako wano mugo UAE abantu waliwo si balwadde temuli muntu mulwadde obulwadde mwebuli ddala obulwadde mwebuli era abantu mwebali abalwadde nandisayo abaana abawala nti basooke begendereza omusajja kigogenda okwagala bifo nga tonayagala musajja omwekebeze beze tulina abaana bayingiza mu eddagala musima abake najja n'obukebera sirimu obukebera embuto mwebali abakebera ng'osobola konkebere nina omusajja naye nkebera sagala kweyobaka naye iba kyobaka naye tulina
mulimu bakana basajja lwaki kituufu fena twayingira Dubai wange twajja Dubai ne twasoka kukola twasoka kufuna companies ne zituwa emirimu ne tukola akulimba kisiga tagenda kubeza obulamu obunano olabyeko omuntu yenna omulwadde wa siriimu oba tomulabanga nali mulabanga by then ngandi muto nali nkyali waffe nali ndoza wa senior 1 namulako yali mami waffe ndoza muto n'alwala ebiseera ebisinga nyonyonyonyo akala bwe yamujjula ennaku zino ddala abaana ab'obuwala nga bugabira tebakyalya kawuka ka siriimu kaneeno era basinga bagamba Dubai ati wali omuntu mulwadde bonga bo bakimanyi manyi obulwadde babuleka Uganda kyenandigambe nti abaana basinga before nga tonebakana musajja wandisoose nomanya status yeyimiridde eti because abantu mwe balinga balwadde oba n'omusajja okumanya omukazi ayimiridde atya status y'omukyalo kuba muno tekiri expensive ogano gaatu nandigambe nti kisinga obulungi omuganda agamba embulirire tefa yonna so yene ensonga enkulu ebadde nsinze okundeetesa gy'oli okuwabula abaana baabwe obuwala olw'ensonga nti buli kadde ennamba yeyongera okubeera ng'egejja ne babeera nga bazaalira wano eno kyokka nga ekyewunyisa nti bavudde ne Uganda nga balina abaana era nga bw'okyogedde nti bavudde Uganda nga baki nga bafumbo naye nakulaga nti wabeera zze wano eno kintu kyasobola okukulembeza kiki kyabufumbo nakufuna musajja bebaka gundi mu bed space omwo mudde mwe bebaka oli naagana n'okukola nalako omuwala naagana n'okukola ng'ali mulaavu ng'ayagala nakwetta because ayagala nnyo omusajja naye nga yava e Kampala paka nakati yatusa agenda kuddayo eyingira overstay kati addayo na Kampala ebbanga lyakobaddemu myaka 2-3 takoze talina kyalagawo obula bagina omutikadde e Kampala naye yali atuse n'okwewa obuto naye kati gaya alina namuwala mulala nga Katonda mugulu tayagala kumanya alina mulala oli yamuta nasigala nga alina ebiseera ebisingawo tujja ne tubabulira ebigambo bineeno babalowooza tweraga maybe twewaana ne batalowooza nti ate bibeera bibayamba kubanga omuganda agamba embuuli tokola ki tefa yonna ate ekijjoomanyi kinyanga bitono so gwe wenna omwana ali e Uganda ali omwana ow'obuwala ssaawa eno gwe bataddeko essiira jangu ng'okimanyi nti nenne Dubai jo gyobulale bukola ki gyebuli era jangu ng'oli mweteefuteefu ti oze kukola ki ojje kukola vaku ebigambo by'abantu wano ddala ng'obali oli mu kiyumba olina kugaa nti eno wabwe tuli bulungi fulumu ojje wabweru obeere ng'okola ki tutwala obudde ne tubasomesa ebintu bino ne tubibabuulira naye oluusi ne mukola ki ne mubisaawo busa naye nga tweyanzamisa Amazon olwakadde kaneeno n'okuba nga baneeno nawe obawangayo akadde n'obeera ng'obabuuliramuko abangi basiima ddala abo abayita mu programu zineeno bateeka comments nga basiimira ddala era naffe tweyanziza akadde kubanga olina emirimu mingi egy'okukola naye okafikisingayo n'ogamba owaayi kanzije mbuulire ku bana abaana akasembayo nti nyongera okukatiza abaana abawala omwana ali mu kiyumba sigala ku mulimu okole basigaleyo mu biyumba byabe bakole salale gwe babawo abamala bagumiikirize then maaso baligende bafuna emirimu emirala emirungi nenyongera okugamba abalala nti abali ku mirimu abakola mu zikampani abakola banywerera kalimu kofunyaako mbeerawo okola ate weyise bulungi osigale obbanga okuuma omulimu gwogwo inshallah bwali bwatuusizza ojja kufuna ate omulimu omuki omulala ekya kyenkutira abaana abawala abajja nga banoonya emirimu oba abakyanoonya emirimu munyikire okufokasinga okusula CVs munoonye emirimu abasajja mujja kubafuna mu maaso mwe bali bangi mu Dubai era abatuufu mwe bali naye mufokasinge okubanga ofuna omulimu osooka okole ng'oba okulembeza olabirira abaana bwe waleka e Kampala before nga tonazaala bali wano zaala Dubai sooka olabirira abaana bali e Kampala beetaaga bingi kituufu nsaba abaana abawala era nyongera obbakuutira mukole abali kubyeyo tukole tunoonye ssente ebirungi biri maaso temunyooma mirimu abasajja mubaagale naye mwegendereze nti obulwadde mwe buli mu Dubai obulwadde mwe buli mu nsi zonna ez'enjawulo nandisabye nga abaana abawala mwekuume abaami beekuume tunoonye ssente okasinge ku byatuleeta tudde Uganda ate tuyagale nga tulina ssente tewali kirungi ngoze Kampala ng'olina ssente nga buli omu akwegomba ng'akwesiimisa baagala nnyo mwebalo wagira Nyondo Media mwebalo omulaikinga thanks guys bambi mwebalo okubeerawo Nyondo Media abaana mwenna abali ku byeyo tubaagala nnyo abula tubaagaliza okukola
n'okufokasinga ku kyabaleeta wano mu Dubai. Nosanyusiwe bali kunkyaza. Tumira abantu 2 3 4 tugalewo. Ntumirwa omwami wange, omwami gwe bayita Sheikh Hassan, owa Mpombo Restaurant Director, nenzaako ba director bannange Haji Musa ne Seeka Kasim, ne ba director ba Mpombo Restaurant nange Ajat Shifa. Nawe nange nzako kubanga ntumira Nyondo Media bali kunkyaza bali kunjagala. Amina mami bali kumbeererawo. Amina Nange nkubeereddewo nga nange mumbeereddewo nnyo from the start. Nenga tukwagala nnyo. Amina. Mena mbagala nnyo abaana ba Mpombo Restaurant ne ba customer baffe aba Mpombo Restaurant. Thanks guys. Okay. Sijja kwongerako bingi atakumira mpeera. Ama tukumire tusisinkane olundi. Nyondo Rozet, Nyondo Media Wiki ku kamera. Thank you. Amen. Yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne kekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keki z'embaga, keki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.